Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tukyagenda mu maaso n'erisaala eno ey'ekitiibwa era nga we tukomye sheikh waffe abadde atunnyonnyola obukulu bw'okubeera nti daawa yaffe ng'abasalafu yeetoololera ku baulama, tulina akakwate mu ddaawa yaffe ne baulama era nga ensonga eyo eri emu ku nsonga enkulu ddala nga yeetaaga nayo okubaako engeri gye tugisembezaamu eri abasiraamu bagitegeere. Bwe tugamba okuddayo eri abasalafu si kuddayo buzi ku masairi ag'enjawulo aga akiida, enkwata y'ebintu bye tusanga mu kitabo. Ekyo kikolo ffenna tukimanyi, ne waliwo okubeera nga mu bulamu bwa ddaawa yaffe tulina akakwate ne baulama abasalafu mu bulamu bwa ddaawa yaffe ng'etambula, ng'ekola etya, ng'etambula. Ndigandite ekyokulabirako ekiyinza okwanguwa ennyo buli muntu okukitegeera. Emyaka si mingi, mu 2024 ng'abasalafu twajja ntugwamu ekigezo nti omukulembeze yali ku Uganda Muslim Supreme Council yatunda emizikiti gy'abasiraamu, si bwe kiri? Bw'atunda emizikiti gy'abasiraamu endaba zajja, mulaba mutya singa tugenda ne twegatta ku bannaffe abali ekibuli, tusobole okubeera nga tujjawo omusajja ono amalawo emaali yaki y'abasiraamu. Kyali kirowoozo kyakutaasa busiraamu, kyakutaasa umma, naye nga tukiraba nti kiri trike, kintu kya bunkenke, yani esobola okubeera big miscalculation, kusobola okubeera okubala okubi ennyo okusobola okutuusa ddaawa yaffe ku mutawaana, mu mbeera nti osobola okubeera nga oyagadde kulwanirira masjidi n'owunzikanga ate oyonoonye manhaj, oyonoonye enzikiriza. Kitegerekese ate tusobola okuba nga tubaze bulungi. Kakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo abasalafu bakola batya? Ekyali ekituufu kyekiriwa? Nga tusiiba Makka tugenda okukola umra, tusiiba Makka tugenda okukola hijja, baulama baffe bali awo, kwe kusitula ensonga ento gye batwalira nti abange twaguddemu nnabe nti omusajja amalawo emizikiti gy'abasiraamu. Naye wali alinawo mujjawe, mujjawe oyo alimu ku mbavu esobola okubeera nga oba oli awo bwe tuba twegasse naye akola atya? Naye mujjawe oyo bali ku milla y'emu mu kuzuula. Kitegereka bonna bali ku nkola y'emu, bazuuzi, bannamawulidi, bannadduwa, kakati mulaba twali tufunye ekirowoozo bw'ekiti, mugamba ki? Wallahi singa twakola bwe tutyo twaliwonye okugwa mu mitawaana eminene gye twagwamu ne gibeera nga n'okutuusa olwaleero tukyalaba ku vvumbe lyagyo. Kitegerekese. Kakati bwe tugamba okuddayo eri abasalafu tekitegeeza kuddayo fakati mu bye basomesa nti atudde mu bitabo tulabe ekigambo kino Imam Ahmad akyogerako, nedda. Buli mulembe gulina tubaako n'abamanyi. Tubaako n'abamanyi. Abamanyi abo ddaawa yaffe eteekeddwa okuba nga yeezinze kuki? Kubo. Ensonga yonna gye tusobola okwemalirira ennyangungu awo tusobola namwe okugyemalira, si buli kasonga. Naye waliwo ensonga ati eno ensonga ate bagwana babeere nga bakikola batya? Nga bagitegeera. Ekyo nno kye kikuuma ddaawa ng'eri ku safety, eri ku ki? Kye kigiyamba obutaseerera luseerera lwaki? Lw'amaanyi. Kyekyaddira bwe twakola ne tukwata ekkubo liri, twawunzika abamu ku bannaffe bali mu barizakh, si musalafu, si munnabida. Twagamba nti kasita omuntu abeera nga si musalafu, nga si munnabida, abeera mu ki? Abeera munnabida. Kakati eyo embeera bw'etyo bw'efaanana.
twawunzika emitawaana tugigudde mingi, twawunzika abantu banyiivu nnyo ku bannaabwe baali baliko, twawunzika ekigambo ekyali musallam, buli muntu amanyi nti nno okubeera abasalafu n'okweta abasigale nga kifuuse ensonga erwanyisibwa, nga n'emizikiti gyafulaga ti neegomba ntuuka okufanga n'ebira bifanako bwe bityo. N'olwekyo ekyo kikulu nnyo okubeera nga tukimanya. Barakallahu fiikum. Naam. Idhan ku mbeera eno Sheikh Abdussalam rahimahullahu tabaraka wa taala ayagala tulaga nti buli kiseera kubeerako abaki abamanyi. Bwe tuba tutambuza eddiini yaffe ku nsonga ezigwawo, tulina akakwate kanene nnyo n'abamanyi baffe kubeebuuzaako nti baneki. Naam, Sheikh akikonyeko nti waliwo ensonga oluusi ezigwawo ntono nga tusobola otunula kino ne kino, mathalan enkoko egudde mu kinnya kya siwegi, ebyo nga tusobola okutuulamu awo ne tugamba nti akiribwe kinebwe ekitiwe bwe tuba tugijjeeyo nga tennafa tukola. Naye ne wabaawo ensonga nga nki nene zeetaaga tulabe abamanyi baffe abalungi abeesigwa bo boogera ki ku nsonga eno, batuwabudde batya. Ate ne tuba n'entegeera ennungi nti abamanyi baba boogedde abamanyi bano tuleme kubayiwa kubassa wansi, tugende nti anaffe tuli basajja nabo baki basajja. Njagala tutwale ekyokulabirako kino kuba mulimu oluusi abakkakkanya amanyi mu mbeera eyo, n'alaga nti ne bamuleetera oluusi amanyi abwe, n'agamba ababamanyi be Saudi, ababamanyi beeno, ng'alinga atamanyi nti abamanyi abo Allah bawa ilmu, babamanyi abajja okulamula ensi yonna yonna, abagenda okuyisa fatawa ez'enjawulo ku leve yaki ey'ensi yonna yonna. Era nabo bwe baba baanukula bazuukufu, tamala gayanukula nsonga gy'amanyi nti yakaalo n'agiteeka ku baki. Oba point eyo tegerekese bulungi yenjagala otuukako nti ennaku zino waliwo abantu bebaleetera ennamula z'abamanyi ti mathalan nga ku Krismasi niwe muleetera fatawa z'abamanyi nti kino kiriwo ogenda okulaba akulaga nti ebyo byeriwa Saudi. Kakati ensonga kweyo yogera ku nsonga gye twaliko ennene, ensonga y'okufukamira. Embeera yaliwo wakati awo bagamba mpisa n'ebirala. Bakadde baffe ne basalawo ne bawandiika ekibuuzo ne kigenda eri abaki abamanyi, lukiiko olunene olutule Saudi Arabia. Fatwa mwagiraba okulamula kw'abamanyi. Kyewuunyisa nti fatwa yajja n'ekomawo, abamu kubona owulira tebabitegedde wano, tebawangaalira wano, okwo kwennyini kwe kuba ebituli mu baki. Kitegeeza bamala gaanukula ne bye batamanyi, bali awo bamanyi mmwe mutegeera ebigenda mu maaso, bo tebamanyi bigenda mu maaso. Bwe babuuzibwa baanukula bwanukuzi, nga ne kye baanukula tebakikola ki, okwo kuba bakuba mu bituli. Kitegeeza tebeetegereza bwe baba baanukula, nga naawe olaba ku level eya wansi taata oluusi gwowa ekitiibwa, gwomanyi musajja akuliridde alina kyo ne kino, senga babaako kyayogera nodde ebbali nogane naye taata oba bannaye naye byayogera, kale ayogedde bwogezi naye era si nti abimanyi. Abantu bakutunuulira batya? Taata olaze nti byayogera bwa tamanyi naye byayogera. Kakati kuno kuba bituli mu bamanyi nti bye baanukudde tebabimanyi, kufulumya bufulumya batyo hakadha. Alfatwa li ahli thughur. Naam. Eyo njogera abakhawarij weri olwaleero. Naam. Lwobagamba nti baulama bagamba bwe alfatwa li ahli athughur. Bategeeza abali eyo si nsonga si baulama tebamanyi, naye olw'okuba be bali mu kupambana n'omulabe kati fatwa yaabwe be balina okulamula. Sheikh Al-Albani rahimahullah yalanukula ensonga yagamba nti kituufu eyo gy'opambalira n'omulabe nyinza okuba nga siriiyo. Sheikh Al-Albani agamba nyinza okuba nga sikola ntya nga siriiyo, naye mmanye nnamula y'ebyo ebifaayo. Kakati gwe leeta ebifaayo eyo obiteekwa ne wali ki omumanyi akole ki. Ate gweoyinza okuba nga owangaalirayo naye nga ennamula y'ekyo ky'olimu togikola otya, togimanyi. Ogenda okukakkananga osazeeko omutwe atalina kusalibwako omutwe, genda okukakkana ogolooza twagala kuteeka amateeka ga Allah mu nkola. Oyo gw'okubya amayinja abakubeera abakujja eri omumanyi teyali kubiddwa maki
mayinja nego gatuli mukuteeka sharia mu nkola. Lwaki? Kubanga okutta ensonga ennene noyagala obeere ng'ozikola otya oziramuliramu. Naam. Era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulaga mu Qur'an mu bifo bibiri n'atulagira ensonga eziguddewo fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kati eyo nsobi nnene bannange Uganda ezze erabikawo mu nsonga ez'enjawulo ng'oli bamuleetera ebigambo by'abamanyi bamuga abamanyi n'akulaga nti abo bamanyi beeyo abamanyi bafaanako abamanyi abo Allah wabawa ilmu baba ku level eyanukula ensonga ez'enjawulo era baanukula nga kye baanukula bakikoze eki bakitegedde bakimanyi kuba tyoboola kuba kubakkakkanya senga olaga nti kye baanukudde tebakimanyi ekibuuzo tebakitegedde tebakozebwe tebasobola kwanukula nga tebakikoze eki era bw'aba tategedde owulira abamanyi baffe ng'abuuza hakiri kitya bono ki n'agaziwa biidhini subhanahu wa ta'ala kubanga nabo bakimanyi nti alhukmu ala shay faruun an tasawurihi. Era ekyo kikulu toyanukula nga tomaze tegera kyoyanukula. Bw'oba wakubuuza sooka otegeere ddala ekibuuzo kyo kiri kitya olwo okyanukule biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Naam. Tfaddal Sheikh. قال نرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا. ekyo tulabanga kirina okubeerawo mu umma yaffe y'obusiraamu mu busalafu obutuufu ekyo kirina okubeerawo nga ensonga ezennene ziguddewo abamanyi baffe era tuddayo oluusi mu bitabo byabwe tusobola okubakubira embeera eriwo mu biseera Allah waba atuggulidde okusobola obbasinkana bwe kiba kyetaagisa okubakubira amasimu gaabo weegali ne tulaba bo abamanyi baffe abanene kikye batugamba. Naam. ويمثلهم في القرون المتأخرة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين ومن تأثر بهم في وقتهم ومن بعدهم. الشيخ ayagala kulaga wano mubamu kubamanyi boyina okutunuulira n'ayagala okulaga nti mu biseera byaffe bino ebisembyeyo abamanyi ddala abanene ku nsonga eno beba a'immatu da'wa an-najdiya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ne batabani be abazzukulu ani yatuwandikira Fathul Majid ayita ta Sheikh. Naam. Abeera abo bonna bali wansi da'wa ya najdiya kati abo bonna muzzukulu wa Sheikh al-Imam naam rahmatullahi alayhi. Kakati ayagala kulaga Sheikh abamanyi abo betunuulira ne mu biseera ebyakulembera abamanyi abo abanene omuntu alina okubanga alina irtibaati kubategeera ku bitabo byabwe nga ku bitabo byakulembera bitabo ki wala bitabo byetwakoonako ng'omuyizi bw'abaagazi asaladdeeko ku bitabo ebyo ng'ovudde ku bitabo twalina kitwakoonyeko usulu sunna kya Imam ani usulu sunna kya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala twakoona ku bitabo ebinene mabega nga ash-sharia kya Imamu al-Ajuri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala al-Ibana libn Battah rahmatullahi alayhi usulu i'tiqadi ahli sunnah al-Imam al-Lalaka'i ebitabo ebyo bwe biti binene byabamanyi abo bawandiika ku nzikiriza kati paka bojja ku bitabo bino ba imma najdiya naddala ebitabo bingi ebikubyeko ebya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala Allah yamuwa naddala mu biseera bino bisembyeyo bitabo byawandiika ebirungi ebirera omuntu ku nzikiriza entuufu olaba nga yafunza alina akugirayo enzikiriza mu mbeera ki nnungi waliwo by'osaana okukwata okuddiŋŋana thalathatul usul alqawaidu al-arba al-usulu sitta byonna ebya Sheikh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Naam. Kaka Sheikh agamba n'abo bonna abakwatibwako da'wa eno ne bayingira ta'athara bihim fi waqtihim mu kiseera ekyo boolaba nga mutuufu da'wa eno yabakola ki yabakwatako ne bawandiika nabo ku nzikiriza eyo abamu ku bayizi be olw'ekitabo kirungi ekyomu ku bayizi be yaliwaawo Sheikh Hamad
ibn Nasir al-Muammar rahimahullahu tabarak wa ta'ala aina ekitabo kyeyawandika an-nabdha ash-sharifa an-nafisa fi raddi ala al-quburiyin. Ekitabo ekyo kirungi naddala ebiseera bino ku bavubuka bannakabuli nga bazze mu ggwanga lyaffe okukubiriza abantu okugenda ku ntaana ne babalaga basobola basabira bazeetoola mu vidiyo mubulaba abavubuka abo nga baleese ebimbenga ebyo mu umma. Kati ekitabo ekyo kirungi. Oyo yali muyizi wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Hamad ibn Nasir ibn Ahmad al-Muammar rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Kitabo kita an-nabdha ash-sharifa an-nafisa fi raddi ala al-quburiyin nga yanukulawo bannakabuli. Ali kibuuzo ekyamubuuzibwa nune yali akibuuza yali ava mu ggwanga eno ery'e Yamani. Yajja n'akimubuuza ku bantu nga balina obujulizi bwe beesembesa mu kusinza entaana bagamba abantu abo baali balongoofu baali kino. Sheikh n'awandiika ekitabo ekyo mu layini eyo ng'ayanukula rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Mu kiseera kyaffe kino ekitabo ekyo ndaba tukyetaaga kirungi mu kwanukula abantu abo balowooza nti entaana abali mu ntaana balina kye bayinza okubakolera basobola okukyusa obulamu bwabwe. Era n'abo abalaba nti abantu abo senga temukola bwe muti muba mubakakkanyiza temubawadde bitiibwa. Kati Sheikh yabyanukula bulungi rahmatullahi tabarak wa ta'ala alayhi. Abamanyi abafaanako bwe batyo abataathara n'eddaawa eyo entuufu nabo ne bagitambuza nga bagijja ku bakadde baabwe abo ku bamanyi abo. Kati abo tubajjako ilmu ebitabo byabwe tubisoma tuganyulwa mu byo rahmatullahi alayhim abaaliwo mu kiseera ekyo waman wa min ba'dihim n'oluvannyuma abajja bwe batyo. Naam. قال ونأخذ الآن عن علمائنا المعروفين بالسنة الذين لم يتلطخوا بأوضار البدع ولم يتلبسوا بشيء من الهوى وهم كثر ولله الحمد والمنة. نعم. أقام الشيخ رحمة الله عليه إلى نور والر mu kiseera kyaffe ilmu tujijja kubamanyi baffe abamanyiddwa abanene ab'ebitiibwa abamanyiddwa okunyweza sunna nga tebaawambibwa tebaatwalibwa tebaawuddiisibwa n'ebikolwa ebyo ebizuule mu ddiini. Tebaatwalibwa oluusi na bubaasa kwonoona ddiini yaabwe nga tubalabira ddala bali ku sunna. Tebaawambibwa piraawo kuba nti piraawo abatwala ne basuulawo eddiini yaabwe oba ebitiibwa betulaba oba waliwo n'abaala ennaku zino agenda n'awalirizibwa mbu bafollowers be banaakira batya mabegaka waliwo yavaayo ng'ayagala mbu nakkaaba nti saali badde waakwogera ne bafollowers bange. Kaakati abo abali awo bafollowers be banaalaba batya tulaba abamanyi abo abanene abali ku sunna nga tebawambiddwa na mbeera eneno. Bafollowers bamuwa amaanyi yalaja naga teyali badde waakwogera ne bafollowers be. Kakati nga tebagoberedde ahwa emyoyo gyabwe emitima gyabwe kyejagala nga bali ku kimu sunna hadisi za Nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'an wa hum kuthur walillahi alhamdu wal minna. Banji twebaza Allah banji bakubyeko olwo ne betuyinza obutamanyanga gye bali bakubyeko banji asobola okubeera yeeyo Sheikh we yagenda tamanyiddwa media temumanyi naye nga biidhinillah ali kuki sunna nga bwe twogera oluusi kale bwabaawo kitebe abasalafu we bakuŋŋaanira nga tebamumanyi bayinza n'okuba balina lisiti y'abaseeka nga ye takola ki tali naye nga gyali eyo nga musalafu ddala. Kati n'abamanyi abanene abali ku salafiya entuufu bwe tubategeera awo be tujjako ki ilmu tutegeera tutya abamanyi abo basalafu. Sheikh Muhammad Quraish Mazinga sebo soko tulage wano nga tunagenda ku Sheikh Batro abamanyi abasalafu tubategeera tutya. Wakati ne waffe nga tunayogera ku bano abamanyi ku ddala eddene ne waffe omuntu ayagala ategeere seeko omusalafu ddala aliwa tubategeera tutya. Naam. Mzinda alukusembereze Sheikh.
Sheikh wali cyane kuddecho na twali kule Sheikh wali cyane kuddecho Sheikh la zenna chikonyeko ko mbadde njagala oyongere tugazizaako nakikonyeko mu misomo egikulembedde biidhinillah njagala oyongere tuwa ku kifaananyi naam oba Seeka Usama naam abo wakikonyeko Shosa abo yakyogeddeko awula okukigaziya nga okiraba kitandika kizibu nkitaka yakitandisa kigaziye ahsan inshallah Sheikh barakallahu fiik kyetwakoyana mutu kyetwakonyeko biidhinillah Seeka Uthman sembera wano ku muzindaalo sembera omuzindaalo inshallah ekimu ku byo Sheikh kyewatukoneddeko nti abamanya babeerawo be batulaga tabamanya betusobola okujjako twebuuza ku bamanyi kubanga betwesiga mubo ne bawuba busuubuzi omuntu ayagala kusuubula mathalan ayagala kusuubula ki naanaasi agala kuyingira abuuza olwo omusajja aludde mu by'ennaanaasi azimazeemu emyaka 3 n'amwebuuzaako ogenda okulaba amulagira engeri gy'alina ozikola ki ayagala kuyigira bya ice cream anoonya omusajja gw'amanyi aludde mu ki kakati naawe bw'otunuulira omumanyi gw'olaba musajja abadde mu ilimu ebbanga ddene yasomeseza umma omwebuuzaako nde basajja bwe bati wahakadha asobola okukulaga naam ekyo ekirala naam naama nti kituufu tusobola obitegeera naye waliwo amanya basobola otuyambako nga tolina nnyo kakwate naye tomanyi nnyo bimukwatako eyo gyali obikolo bino ali atya nabyo abirina tabirina naye ogenze ku kyalo bagambye oyo kati okola otya naam Sheikh Abdul Fattah kyenayizeeko ejjo nti omusalafu bwe tumumanyira naam mweyo byewaleese nti kwe kubeera nti mu mbeera gyonna talina kutaasa munnabida naam naye gwe tulabye ataasa munnabida aba afuluma obusalafu ekyo mukadde waffe yakikonyeeko naam Seeka musembereza omuzindaalo naam kakati tuli ku nsonga egamba tutegeera tutya omumanyi omutuufu ku levo ey'ensi yonna oba ku levo yaki ey'eggwanga Sheikh Uthman atuwaddeyo ansi esooka n'atugamba nti abamanyi bazakka bamanyi bannaabwe ekyokulabirako emabegakaawo twalaba Sheikh Sulaiman Ruhaili hafidhahullah ng'ayiwathana ku Sheikh Abdurrazaq ibn Abdul Muhsin al-Abbadi hafidhahullah kakati oli tusinga ndo tumumanyi mathalan Sheikh Sulaiman mumanyi khalas abuusabuusa mu kitiibwa kye aba ayawukanye ku ekyo ekimanyiddwa si bwe kiri tayib kakati atusongedde kwono kakati nga tumanya nti ono aliko ki obulungi ate singa wajjayo n'omanyi omulala tumulaba nga ati naye amogerako ebirungi ebiyitirivu nga bitwala Sheikh Saleh Ali Sheikh naam al-Wazir hafidhahullah nga amogerako ebirungi ebiyitirivu ogekula n'omulala nga tumanya oyo kitegeeresa bulungi kakati eryo kkubo waliwo kubalala Sheikh mathalan Sheikh Abdallah al-Bukhari mabegakaawo Sheikh Rabi' hafidhahullahu tabaraka wa taala bamubuuzaako n'abaako ebigambo ebirungi byayogera ku ye ne bamubuuza ku Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali naye ng'ayogera ku Sheikh Abdallah wa hakadha naam kati eyo nsonga ekyokubiri okubanga obudde bufunda mu ebyo Sheikh byatukoneddeko eggulo yatuge tulaba abayizi b'omumanyi oyo tugenda obalaba nga bali ku khayiri kabiri bali ku bulungi buki buyitirivu ne tumanya nti bano abayizi athar yaki ya mwalimu oli nga tumanya nti oyo mumanyi muki munene yatuwadde ekyokulabirako bwe tulaba Ibn al-Qayyim ne tulaba Ibn Kathir ne tulaba Imaamu Dhahabi Ibn Abdul Hadi ne ba imma aballa abanene ne tumanya nti abo bamanyi bayizi baani ba Ibn Taymiyyah rahimahullah twategedde obunene bwa Ibn Taymiyyah tulaba manhaji yaabwe n'aqiida yaabwe nga tumanya nti
seeka waabwe kye yaliko kyali kirungi kitegerekese wahakadha. Naam Sheikh. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. نعم شيخ تفضل شيخ. قال منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. wano ayagala Sheikh tulaga aga minhum sibe bano bokka wa illa abamanya abasalafu bangi abali ku da'wa ennungi era wano kyagambye walillahi alhamdu wal minna kati tokomeka nti be bano bokka bagenda okuwa bamanyi 12 wabula bangi bamanya abache abanene rahmatullahi alayhim. Naam. قال منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ممن إمام الإمام ابن باز رحمة الله عليه. يفهم وقتي لكم بنا موابيري إلى قوي مواقع الشيخ الألباني رحمه الله ويفيله رحمة الله عليه. نعم. الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني. نعم محدث من حديثي رحمة الله عليه. الشيخ محمد بن صالح العثيمين. أمن الدعاء الأصولي الفقيه المفسر. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. أمن يبنب متبقية السلف حفظه الله تبارك وتعالى. أمن يدوم من يوفي. نعم. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمة الله عليه. نعم. الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. ونوى من يبنيني أمة الله يبجل الله. شيخ صالح من أموالي حفظه الله. الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد. بقية المحدثين والي مامونو الشيخ آمين يا ربي. مسجى في لك السنة ali Madina muzikiti gwa nabbi kati emisomo gyo gyasigala egisinga gyasomeseza giri awo oluusi avaawo ko ne bamutwalako ko mu university ye Madina nenga emisomo egisinga alina kursi entebe ye na yamaliriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala muwekomerere ennungi. Ebanga nabadde bamuleetera mu kagaali najja bamutuuza kursi naye oluusi Allah yamuwa mutabani we abadde nga oluusi waba taliiwo n'alanga yasigenda bo nga mutabani we yabeera mu ntebe. Mutabani we omumanyi amanyiddwa obulungi Sheikh gwabadde ayogerako Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badri hafidhahu Allah tabarak wa ta'ala. Allah yawa Sheikh Abdul Muhsin yazadde ddungi awandiise ebitabo ebiwera ebirungi kunzikiriza ku mbeera enjawulo yonna mu aqida mu sunna wa hakadha. Naam. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي حفظه الله تبارك وتعالى. نعم. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. الشيخ بكر رحمه الله تبارك وتعالى kiseera kiyiseewo okuba Allah bwe yamujja mu bulamu bw'ensi ayina ebitabo birungi bingi ne tahqiqaat ku bitabo ebiwererako ddala oyo bize yakola tahqiqaat oba Sheikh tuzivunletya. Naam Sheikh musembereza omuzinda. Tahqiqaat kugamba omajja nawandiika ekitabo nekibaako ebintu omumanyi byalabye nga wansi agwana abeeko engeri gyayongera obisembereza abaki abayizi kati ebintu ebyo bwakola ekintu ekyo abakoze tahqiq ku kitabo ekyo. Naam. الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تبارك وتعالى kiseera kitono nnyo emabega Allah yakamujja mu bulamu bw'ensi الشيخ صالح ابن محمد اللحيداني رحمه الله تبارك وتعالى وغيرهم من إخوانهم العلماء ممن سار على شاكلتهم. نعم. إذا نابلا لبا أبماني وانو سيكتاكو سيكوميكا تيبي بانو بشيخ بوكا لا وغيرهم بماني دوا بماني أبانيني كسنة أبامو كبو الله بيجر لا نعم مانيا توايو كوكو بماني أبانيني nga tabogedde wano Sheikh Allah biyajjirula.
شيخ يحيى النجمي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. شيخ مقبل بن هادي الوادعي. نعم. شيخ زيد المدخلي ما شاء الله رحمه الله تبارك وتعالى. كبلامو والله من يمنين أبلامو شيخ ربيع ابن هادي المدخلي. نعم. شيخ سليمان الرحيلي. نعم. كبلامو من يمنين شيخ عبد المحسن. شيخ عبد المحسن وانا عملو العبادي عمليس شيخ akoze atuwandikidde mutuni ezenjawulo atukunganyiriza ilmu nungi. شيخ عبد الكريم رياض الخضيري حفظه الله تبارك وتعالى. نعم. tulina okubanga tumanyi ba imma nagenzi tetubanga oli gwe Sheikh Ibn Baz nga abuuza pozi kati wawangalira katamanyi oba mulamu oba ki kikulu talibul ilmu okubanga amanyi abamanyi. Naam. Kubalamu abaliwo Sheikh Abdul Aziz Al-Rais Ali Riyadh hafidhahu Allah tabarak wa ta'ala. Ane kitabo Sheikh kirungi ekyazze mu nakiyisemu ke wasooka sinnakimalako naye kitabo kirungi mu kunnyonnyola ku bantu bano ab'emigugu bajamaatu tablighi aina Sheikh Abdul Aziz Al-Rish hafidhahu Allah tabarak wa ta'ala yawandiise n'abakolaki tukuyite kukolaki n'abateeka mu kasana n'abalabisa okutegeera mulimu abantu abatamanyi obuze bwabwe kibinja ekyo kyavaawa gyenvudde waabwe yabajjeeyo n'abaanika ddala omuntu okubategeera. Ekitabo kirungi biidhinillah oba okifunye okwongera okubategeera. Ffe waffe betwakazaako abazikiri kalenge betwakazaako abazikiri kalenge. Mumanyi lwaki tubayita abazikiri kalenge? Sheikh waffe agenda tandika nakyo inshallah ajja tandika nakyo mu darusu eddako atubuulire ku bazikiri abo jamaatul ikhwani babayita jamaatu tablighi naye waffe babakazaako abazikiri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Sheikh kyajja tandikirako inshallah tabarak wa ta'ala. والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.